Ssemujju awakanyizza endowooza ya Bobi Wine ku kiki ekyokukolera Museveni nga gavumenti ye emaze okubeera nga evuunikibwa. Ate nga bannange abantu bakyettira ddala. Omulambo guzuuliddwa mu Kitoogo e Buloba wano mu keesi ey'ebibaawo. Aba Uganda Medical Association balemeddeko ku kitongole oba ku bakwasaganya amakomera ku by'obulamu bwa Besigye. Waiswa Mufumbiro abantu bakubaganye empawa ku nsonga gye yaleese ani ali emabega we mu nsonga y'okusibwa ani ali emabega wa byonna nga agamba ti kabazinguluka owa PFF. Kale bwe nti munnange nziguse wano ku Uganda at large nga bulijjo mu mikwesese teweerabira aba Maintenance Palace bano balina solar systems zonna nakugamba nti munnange balina water heaters, balina water pumps, balina CCTV cameras, balina security lights, bino byonna bikozesa solar. Balina tiimu ey'abakugu esobola okubeera nga ekuyambako okwinstoolingayo bw'obeera nga munnange obibaguzeeko kwetoola eggwanga lyonna. Balina eby'amazzi, balina eby'amasannyalaze ate ng'osobola okubakwasa ekizimbe ekyo ne bakiddukanya mu nsonga y'okulabirira eby'amazzi n'amasannyalaze. Aba Hillside View Apartments nabo gye bali nnyo, bali ku Kasozi Jjanyi, Entebbe Road. Bw'otuuka e Namulanda Kitendeka Jansi buuza ejjanyi ku kyaki awo ogenda okusanga Hillside View Apartments. Osobola opangisa olunaku oba ebbanga lyonna ly'oyagala, wiiki, mwezi, buli kimu gye kiri. Amasannyalaze tegavaako ate nga ne transport bwa bwereere. First booking yo bw'oba bookinze bajja kukunona wonna w'oli kasita oba ng'oli kumpimpi naddala ng'ova ku airport Entebbe. Kale beba Hillside View Apartments. Okay, tweyongereyo kakati munnange nsuubira okuba nga ndowooza kino buli muntu yenna yandibadde akikubaganyaako ebirowoozo. Bagamba nti akukola obubi akwerabiza Katonda, akukola obubi akwerabiza Katonda. Ate General Museveni ne mutabani we naddala balagidde ddala nti tebalinaawo kisa yadde eri omuntu yenna, era bo tebawa kakisa konna naddala bwe kituuka ku ntebe. Tebalina kisa kwegamba nti bano bwe weeyimba mu ntebe yaabwe obanga eyeeyimbwemu omuguwa weetuge kasita gwe oyogera ku ntebe wakiri okukutta kubanga ekyo kyo nkyogera siisiseemu yadde n'akamu. Kubanga wekiwakanya nsuubira okuba nga gwe mujulizi wange, wakiri okukutta naye gwe kasita weeyimba mu ntebe muganda wange. Kakati Ssemujju bw'atyo takkaanyiza na kirowoozo kya Bobi Wine ekyokusiba General Museveni okumuteeka mu nkomyo singa gavumenti ya General Museveni eba evuunikiddwa. Newankubadde nga abantu abamu balaba nga kino ekitasoboka, naye nsuubira okuba nga babanga abatamanyi byafaayo. Teriiwo kintu kiyinza kubeerawo nga kyankomeredde. General Museveni ekisooka ajja kufa, ekyo kiri awo kye kiyinza okumuwonya oba oli awo okuvunaanibwa emisango. Naye ate olw'okuba nti alese abantu be mu mukululo gwe gumu nga nabo batambulira mu ngatto ze, nsuubira okuba nga kyonna ekiva mu Musevenism bagenda kubeera accountable, balina okukisasulira. Yagala gaana ekyo balina okukola ki? Balina okukisasulira. Naye okuva ekiri nti General Museveni naye alya bulungi era afuba nnyo okulaba ng'alya ebyo ebitamukkiriza kubeera ng'afa mangu, ayagala kuweza myaka 10, nsuubira okuba nga naye Musevenism we ajja kumusanga. Era munnange bagamba nti toyinza kusiga bijanjaalo n'okungula kawo. General Museveni ajja kukungula byeyasiga. Ekituufu kiri nti omulembe guno gwa General Museveni bwe twogera ku ddembe ly'obuntu tafunawo kubanga abagezezzaako bonna okubeera nga bamuvuganya ye kennyini nnyini akyogera kaati nti
alina okubasaanyaawo. Kakati People's Front for Freedom PFF Secretary General era nga ono ye mubaka owakira municipality bwatyo ayawukanyeko mu ndowooza ne Bobi Wine, president wa National Unity Platform NUP, Principal Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kakati nga endowooza ya Bobi Wine yeyokubeera nga General Museveni alina okubeera nga asibwa singa munnange anaaba akwatiddwa jeeke. Kati nga bwe ntudde wano katebe kange wano mu Mikwesese muganda wange bakwata jeeke ne bagamba yimuka oba oyina okuyimuka. Kakati General Museveni nga amaze okubeera nga bamukubye jeeke kuba yiwa jeeke, Ssemujju Nganda agamba nti tulina kumusonyiwa. Era example gy'awadde simanyi oba ekwatagana ne Museveni byakoze. Kakati ono munnange jjukira nti Bobi Wine yatwala petitions okwemulugunya okuwerako eri International Criminal Court era nga bwatyo nga akuba omulanga eri amawanga gali gannaggwadda okubeera nga gateeka envumbo ku General Museveni ne mutabani we wamu ne ba officials abali mu bifo ebya waggulu ennyo. Kakati bwatyo Bobi Wine n'abeera nga abadde nga ajja akyogera lunye nga ali mu maaso g'aba foot soldiers nga ayogerako eri eggwanga nga akakasa nti obuyinza nga bumaze okubeera nga budda abantu mu 5 nga obuyinza abantu people power nga abantu bamaze okubeera nga babukwata babweziza kuba kati jjukira obuyinza bwatuwambibwako bwatwalibwa bannamagye bwatwalibwa abantu be tutamanyi gye baava kubanga munnange tuwulira batuduulira butuulizi nti ffe twabawamba twava eri ne tujja ene wamwe ne tubawamba bwe bato be boogera era bakyogera nga bwe baseka titwabawamba ffe abali mu buyinza ffe abakola ki. Kale kugamba eggwanga nga limaze okubeera nga lidda mu mikono gy'abannansi. Bobi Wine bw'atyo nga bw'ategeeza nti bajja kkakasa nti General Museveni avunaanibwa emisango gyonna nti emisango gyonna egimuvunaanibwa gigenda kuleetebwa mu maaso ge mu kkooti asimbibwe mu kaguli wali mu kkooti. Mu mateeka ge bagenda bakyusakyusa kati nga aga court martial munnange naye avunaanibwe asibwe nga bw'akoze abantu nga naye bw'akikoze mu myaka gya 40 kyakoze abantu oba gyonna gy'anaafuga naye bwe bagenda okubeera nga bakimuddiza kwegamba mu nkola eya atakulekera nawe tomulekera. Kakati munnange Ssemujju Nganda agamba nti njagala okubakakasa ekyo si kirungi kubanga ye Bobi Wine agamba nti njagala lumu yayogerako n'agamba nti mbakakasa nti mu kaseera katono nnyo mujja kulaba Museveni ng'akwatiddwa wonna w'anaabeera ali oba addukiddewa naye ng'akwatiddwa oba agenze Kenya era bw'atyo ategebwa emabega y'emitayimbwa. Bobi Wine bw'atyo bwe yategeeza era abadde ng'ajja akyogera ku political rallies. Kati Ssemujju yagamba nti ye ebbanga lyonna abadde ng'ajja akuba omulanga eri banna opposition banne opposition comrades nti baleme kuteekawo nteekateeka za kutulugunya Museveni singa gavumenti ye eneeba evuunikiddwa. Ekisooka gavumenti ejja kuba evuunikiddwa buvuunikibwa kitegeeza nti bajja kuba bamukase bukase okuva mu buyinza tali wiirigi kubuwaayo ogwo musango. Ekirala ku mulembe guno gwa General Museveni abantu bafudde bangi nnyo bamulekwa bangi nnyo bannamwandu bangi nnyo abantu babbiddwako ebintu byabwe ate General Museveni ng'aweebwa buweyi kubanga abantu be babikola
era balina pulaani namutayiika okuba nti nno eggwanga lino balifuula bo kye baagala libeere nga litambulira mu musaayi gwabwe naddala mu bufuzi. Kakati omuntu nga yeerimbika mu demokurasiya n'alimbiikiriza mu constitution ogwo gwalibadde musango ogwa naggomola, kubanga singa weekowaana n'omubbi oba n'ogezaako kweka omubbi oba n'okweka information ng'ogikweka poliisi, nsobira okuba nga guba musango. Singa oyambako omuntu okuzza omusango guba musango. Singa omenya amateeka ye constitution guba musango. Kati Yoweri Museveni byonna ebyo abikoze. Kakati munnange Ssemujju Nganda yagamba nti bulijjo akuba omulanga eri banna opposition banne tibannange temusiba Museveni bw'abalaba mu buyinza temumusiba. Kati awa example gyawa gyesisuubira kuba nti oba example ekwata sitegeera kiki kye yabaddeko, naye agamba nti nno mbu yawulidde bubi kuba kino kyakabaawo tensi erina okukyukamu, nti yawulidde bubi nga Profesa Waswa Balunywa omu ku bantu abatono ennyo abaakolerera eggwanga lino okubeera nti yasibwa mu kkomera gye buvuddeko mbu olw'obusobi obutono bwe yakola nga aweereza eggwanga. Kati agamba nti naye kenyini nga ye tayagala kweraba mu mbeera y'emu nga Balunywa eyamutuukako, era yaga ati awa Balunywa amukompeyaringa ku General Museveni ku biki General Museveni byakoze Balunywa bye yakola. Sijja kugenda nnyo mu bya Balunywa bye yakola, naye kati twogera ku bya Museveni bye yakola, kubanga mu bantu bonna abaali batulugunyiza abantu, abaali batadde abantu mu torture chambers, abaali bakozesa amagye okuba abantu, abaali bakoze batya, sinalaba mu Balunywa. Naye yagamba nti ye alowooza nti ekiseera kituuse nti amateeka okubeera nga gaprotectinga abantu abo abakoze ebintu ebirungi eri eggwanga, newankubadde nga waliwo obusobi, waliwo ensobi entono ennyo ze baakola. General Museveni akoze ensobi ntono, kannaga abantu babadde ki? Ssemujju Nganda kyetaaga ne bakwata abaana ne bakyala baba political prisoners bonna ne babamuwa, ne babamutwera wali mu ka constituency ke kali ak'Ekira municipality, ne babamuwa baabo baweerere balabirire. Kyetaaga abantu bonna ababbiddwako ettaka lyabwe ne bagenda mu ofiisi ye ne bamugamba, Ssemujju tuyambe, ettaka lyaffe balibbye bakoze batya? Ssemujju kyetaaga abantu bonna abafiibwa abantu baabwe, ababulibwako abantu baabwe bonna abalwana ne Museveni be yalyamu enkwe bonna ne bagenda ewe nawe tuyambe. Awo wajja okakasa tegeere nti mu butuufu bano tebalinaabo kintu kye bakoze kiri awo kiyinza kwongera ku bannayuganda. Omanyi kati ndaba abantu kati ng'ekisaawe kino ekyohoyima kye baakazimba tugenda mu AFCON 2027, kati abantu bajja kitunuulira ng'enkulaakulana ey'amaanyi ennyo. Yes, it's true, naye tukompeyaringe n'amawanga amalala ku by'obugagga bye tulina n'ebbanga Museveni lyafugidde Uganda. Comparinga n'amawanga amalala go gatuuseewa, kubanga gw'oyinza okubeera ng'okyakyanca nga kitaawo katugeze oba ebbanga lyonna nga mubadde mubeera mu muzigo mu ruumu emu mwe mukulidde, abamu ku bannyoko ne bazaaliramu n'abaana nga musula mu ruumu emu ne kitammwe ne maama wammwe, emyaka ne giyitirawo ddala, katugeze naaweza emyaka 50-60,
nga mukyasulamu omwo n'abatasobola kuvaawo ku lujja nga mukyapangisa akazigo ako. Kati ne mutuuka ekiseera n'afunayo obusente awo obutonotono, kati n'azimbayo rooms 2 oba 3 ne mushifutinga ne mudda mu rooms ziri 2-3. Kati gwe n'okyakyanca nnyo Yesu oyinza okuba omutuufu kubanga eba step ahead, naye mubeera mwalajinga behind, mubeera mukulaakulana mpola. Kitegeeza nti agenza okutuuka ku ekyo ng'anaatera nakufa, so nga ate waliwo abaana, waliwo abantu bemmanyi nga bakuwa obujulizi nga baazimba ennyumba nga balina emyaka 16 webali nga nakati bakyali bagagga, naye nga yagenda okuzimba ennyumba ye soka galina emyaka 16 nataweza na 19 oba 18 16, era nga bo baali batandise n'okuzaala bayilawo. Nga kitegeeza nti n'omwana we bwe yasooka okuzaala teyasulako mu muzigo ku myaka 16. Kati n'abalala bangi nnyo myaka 2, myaka meka, myaka 3 nga bagagga bavundu. Kati nga bw'olaba Bahamisi Kiggo n'abalala bangi nnyo betomanyi nga bagagga. Kati kwegamba kyentegeezako kutegeeza nti gw'okyakyanca, nkikuwadde ng'ekizampo, olw'okubanga kitaawe azimbye ku myaka 6 naye ng'ate waliwo kwega just oba mutuufu, naye gwe ky'oba omanya nti era still aba yakeerewa. Kati nga ggwe bw'obanga tofunye mukisa guva ku lujja, kitegeeza waliwo abannyinaffe nga tafunye mukisa guva ku lujja, kitegeeza nti ajja kuba ye olujja lwe kuva ku muzigo guno kudda mu muzigo guli, ne basenguka ne badda mu guli, ne basenguka ne badda mu guli. Oba okifuna. Kakati General Museveni bino bye bakoze byagamba nti naddala yagamba juzi nti Buganda yesinze okufuna mu myaka 40 NRM gye kalakatidde Uganda. Mbu bazimbye enguudo, amakolero mayitirivu nnyo, enguudo amakolero enguudo, n'ayogera ne ku kyekirala awo. Nayogera ku makolero enguudo n'emirembe, peace, security. Naye ekyo kituufu gwe bw'oba okipimapimamu olaba kituufu, kale ne bwe kibanga kituufu, kati twagala okompeyaringa Uganda okuva mu myaka eg'5. Tusooke tusikemu emabega kati tutemu ku bigere tugambe Uganda 1950 yali eri ku ki, 1970 60 Uganda yali eri ku ki, era yali mu position ki? Newe tuli essaawa eno Uganda eri mu position ki? Kati singa tukompeyareka kati ensinga China ne Uganda 1950, China yali etya, Uganda yali etya. Bali batugamba nti kumpi bali batulaba nga tuli b'amaanyi nnyo, n'ensi endala eziri awo mu Middle East nga ziraba Uganda ng'ey'amaanyi. Naye kati ziri ludda wa, ffe tuli ludda wa, kiki tutalina? Kale kwegamba General Museveni mu myaka 6 gy'agamba gy'amaze mu kazannyo kano, kubanga abamu bamanyana, naye yagamba 6 yali paati ku abo abakyankalanya Uganda okugibeera nga bajja bakyankalanya. Bwe balaba kati Amini yazze ne bagezaako okubeera nga bamulemesa, ne bagezaako ky'okubeera nga at least baprovidinga embeera esobola okubeera nga favorable mbeera esobola okubeera nga kale tulambike Uganda tulabe weeneegenda mu maaso, kubanga tugiraba eri virgin, terina mabanja, terina ki, tusobola okukola bwe tuti. Bo bajja buzi, bubba bubbi na kigendeerwa kunyaga bunyazi, si kununula ggwanga. Ekyo njagiti nkizinze bwentyo mu bufunze, naye nga kukyuba omanya nti bwe tubanga kati tuli waasi, kitegeeza nti tebalina kinene kye bajja kukolawo. Naye kakati Ssemujju yagamba nti ng'oggyeko abantu abazze bafa, kubanga abantu abafudde ku mirembe gya Amini Obote byonna ni Museveni shares blame. Kati n'atuteeka mu lutalo lwa myaka 5. Olutalo lwa myaka 5 yandibadde akwatibwa n'ensonyi okwogera ku Kyamiri okugoba abayindi, kubanga yiba baga nti yatta ekonomi. Ate Museveni yatta ekonomi ya Uganda emirundi ndowooza oba ng'emeka ng'akubisaamu Amini.
kubanga eggwanga baliteeka mu lutalo oluzibu ennyo ate bannayuganda kubambi nti yavuwaza bannayuganda naye ate Museveni ye yajja n'abaavuwaza yasooka mu kukyusa ssente awo n'abakuba ekigwo abantu bwe baayavuwalira alina akakadde ng'asigaza kasanvu ate nga tekalina value nti keeyongeddeko nti oba kazitowa kale kwegamba ebyo byonna nti oba oli abo asobola okubitegeera asobola okubirowooza yasobola okubirowooza atasobola kubirowooza tasobola kati Ssemujju annyonnyola agamba nti mbu okuddukanya eggwanga si mulimu mwangu kituufu si mulimu mwangu naye ekyangu kyekiriwa kwe kubba n'okuberera okutta kubanga kiyinza okuba nga si mulimu mwangu kati obuzibu bwagwo kitegeeza ggwanga kulifukamiza kuliyavuwaza kulikola otya kubanga omulimu muzibu ekyo nakyo saategedde kakati ng'agamba nti opposition nti esobola okutwala obuyinza n'eremerera okuddukanya eggwanga kituufu singa era wabaabo abantu nga ba Museveni abaakolereranga okulemesa abakulembeze abajjanga mu buyinza singa Bobi Wine katugeze akwata obuyinza oba ne Ssemujju kennyini n'afuuka president kati ate banne era ekyobalaba nga opposition still erina obuzibu obwo nti abali mu opposition bennyini be balemesa opposition tenatuuka mu buyinza naye already erimu abaseketerizi bangi ensolima nnyingi nnyo era eziyinza era singa katugeze Bobi Wine atuula mu ntebe y'eggwanga bw'ati yagalagaana nti era ebyana by'enjaba bisigala byanjaba ojja kulaba bampuugo ojja kulaba n'abalala bonna kubanga waliwo abantu baabakolerera okubeera mu opposition probably bajja kusanyuka bagamba kati tutandike okumukola ki okumusojja oyo gwe mulaba kati mukyala we Babi bw'ali kati Babi ali mu ssente kati mulaba mukoddomi we kati mulaba batuleetedde bali era kati mulaba bwe bityo okitegeera kati kiba kitegeeza nti singa Bobi Wine aba atutte obuyinza amagye bakulayo gye bonna ne bavaamu okwegulumiza kitegeeza era eggwanga asobola okuliddukanya ne bategeeza nti ono ye commander in chief ne bakitegeera naye kati Muhoozi oyo yeewera aweza nti tekiri baawe teri civilian fact yavako Bobi Wine n'akyextendinga n'agamba nti teri civilian aligenda kufuga ggwanga lino teri civilian aligenda kulembera ggwanga lino bwe ggwanga lya bannamagye okusinziira ku Muhoozi bw'atyo bw'agamba kakati omuntu eyamentaringa omuntu bw'atyo era gwagezako kuleeta bw'ogamba otya nti omuntu oyo ddala abantu basaanye okumuleka ayineeyine alina okuvunaanibwa kuba naye tasonyiwa Museveni tasonyiwa Muhoozi tasonyiwa nti atuuka n'okukakasa nti ayinflictinga obulumi ku ggwe mu ngeri yonna kuttira omuntu wo asibe omuntu wo amuteeke mu kkomera for no reason bakuteeke mu kkomera ate bakutulubunye ng'amanipulatinze biri byonna palamenti esiga eddamuzi executive ye bonna kwegamba ebintu ebifaanaganako ng'ebyo bintu bibi nnyo kubanga bizizza bannayuganda emabega generations z'abantu abamu ezimu zaasaanawo waliwo abantu abamu nga yo famire yaabwe yaziŋŋama naye ng'ekiziŋŋamiza Museveni kola yajja mu buyinza ekyo bw'oba okiwakanya kibuuze nze oba naawe kyebuuze kola research waliwo famire z'abantu nga zo zaaziŋŋama nga Museveni alinga yaziteeka ku full stop bapu abo mugweyo baayitira naye nga bagamba ife twali bwe tuti bannange kakati Ssemujju Nganda agamba nti opposition esobola okutwala obuyinza buneeremererwa kituufu kisoboka teri kitasoboka era naga nti ensonga lwaki Museveni bwe yatwala obuyinza mu 1986 agamba nti y'ensonga lwaki Museveni bwe yatwala obuyinza agamba nti y'ensonga lwaki Museveni bwe yatwala obuyinza 1986 nti yaddukirebwa President Julius Nyerere Tanzania okusobola okumuyambako amuwe abantu abasobola okumuyambako okubeera nga baddamu okuteekateeka Uganda gavumenti empya era nti Museveni y'ensonga ki yayogera ne basiniya citizens nga Dr. Paul Kawanga Ssemwogerere okusobola okubeera nga bamujoyininga bamwegatteko basobole okuzimba Uganda kakati Ssemujju kye yeerabidde kiri kimu nti Museveni buli kimu ky'akola kwegamba asika alina w'ayagala okututwala
alina bw'ayagala okututwala wa okusinziira ku pulogulaamu zaabwe zituze nga tubuulira gye baava eri nti bwe bajja bajja bawambe Uganda bayambeko bali bagende bawambe e Rwanda era tubiraba eri mu M23 wa Congo okusalako awo wonna wonna kati wano wonna wonna bagezaako kuba nti bakola empaya yaabwe ekyayi ekyerabidde ate ng'olredde naye akiraba bulabi nti bano bo baagala babe nga bebafuga akatundu kano ab'omusaayi ogwo nti abantu abaawo kubanga era tugenda mu history bo bajja buzzi kakati Uganda ekisooka se mujunga tanaakulowooza ku bintu yalina okukitegeera nti niwakubadde ye memba wa parliament naye ate Uganda erimu bannayuganda era nga beetaaga ensi yaabwe babeere mu ttaano okusobola okubeera nga interests z'abannayuganda abalala nazo zitunulwamu so si nti bali bajje batugabireko bugabizi ekyo simanyi oba akitunulamu n'akiraba kubanga ekituufu kiri nti waliwo okwerimba okugamba nti nno omuntu nga ali naawe naye ng'akimanyi ng'omwana ali mu famire yo ng'akimanyi bulungi nga nennyina akimanyi yakimugaa mwana gwe oyo si kitaatawo naye ate nga taata yamanyi nti mwana we era ng'amanyi yagenda okumusikira n'amusikira gwe n'osuubira okuba nti omwana oyo agenda kuyamba banne bano alowooze nti nno baganda be ebiseera ebisinga obonyabonyabonya babonyabonya kati Uganda bwe tutyo bwe tuli Uganda bwe tutyo bwe tuli ekintu ekikwetaagisa mu protest vote okulwanako ennyo Mwami Kevin yatera okuŋŋamba nti teeka nnyo amaanyi mu protest vote abantu balina okumanya okununula eggwanga lyabwe ffe tuli eno si twezerandi naye baana tubasabira baana baffe mulwane nnyo kuba ffe tukuze era ng'abantu balina okumanya amakulu ga protest vote olw'ensonga nti teriiyo alumirirwa nga talina kigendeerwa ekisooka ate nnyini mufu yakwata ewawunya teri muntu nga si nnyini mufu Uganda tesobola kubeera y'amaanyi oba kubaako byetuukako mu real time kwegamba kyentegeeza nti nga etambulira wamu n'ensi endala nga bwe tuziraba nga bagifuga si bannayuganda oba nga bakyatutegeeza ba anko baabwe abava ku mirirwano nga bakyatutegeeza nga ba M23 be bali baganda baabwe nga bakyatutegeeza nga ki gw'oli awo wali ononoozezza ku bintu ebifaanaganako bwe bitu wali mu Julius Nyerere yali anonoozezza ku bintu ebifaanaganako bwe bitu gwajuliza bo e Rwanda Kagame ffe atulabanga baganda be oba wali owuliddeko mutabani wa Kagame ng'agamba nti Museveni anko we kati bannayuganda mulina okulima okwebuuza amagezi oluganda olwo lunonooze ffe tetulumanyisirwa ffe lutukwatako kakati munnange ono ng'agamba nti ye awo ekyokulabirako olwo Ssemujju agamba nti yensonga lwaki Bobi Wine bwe baateekinga ekya leader of opposition mu parliament mbu yakwata Ssemujju ow'ekibiina ekirala n'amufuula shadow finance minister newankubadde nga yali tava mu kibiina kya NUP kati y'ensonga nnafu ate nnafu era nnafu kakati kale osobola okubeera ng'olina reasoning naye ate sometimes n'obeera offside nnyo alina obutuufu bwe bwe buli nti butuufu omukulembeze oba omufuzi bw'abanga avudde mu buyinza oba oli awo teyandisaanye kukijjanyizibwa naye ate bagamba nti ow'empaka akunaama ebiri ate ndiwulira era bamwokyera mu kasole bamufumbiramu n'ekirala bw'aba Museveni tawulidde eŋŋombe ng'agiwulidde n'asigala mu kkubo kiza train ejja kumutomera bw'aba ye tasonyiwa ate lwaki ye bamusonyiwa kuba gy'alaga tasonyiwa
lwaki yeba musonyiwa kuba tasonyiwa Museveni tasonyiwa n'oba tolina musango yakuteekako n'omusango nga togulina okuwagira opposition okubeera mu opposition musango kati kitegeeza nti bw'aba General Museveni tasobodde ku respectinga constitution nga n'okuwagira constitution nagwo musango kaakati ani ali musonyiwa so nga ate ebyo byonna bye twogera ebyo biriko omusaayi gw'abantu ogwayiika biriko n'ebisuubizo kubanga jjukira nti yateeka eggwanga mu ttalo ng'alimbye nti agenda aze kununula ggwanga essaawa ya kakati Uganda weeri ebbanga lyonna 40 bwe tuweeyinga enkulaakulana n'ebyobugagga bye basimye katugambe singa tutandika okugamba nti bwe baatandika ddi okusima gooli baatandika ddi okusima bino ebyobugagga ebiri mu ggwanga ddala gw'olaba bimaakinga n'enkulaakulana eri mu Uganda oba yenkanagana n'omuntu alina ekisero ky'ebinyeebwa n'alondako empeke 2 n'abakasukira ne mulonda ne mulya nga nange nalidde ku binyeebwa kakati munnange ebyo biri awo naye nga tuvuddeyo eyo still mu nsonga era ezeewuunyisa kuba abantu bakyafa tetumanyi lwaki bafa era nga wano ndowooza engeri gye bawamba abantu ne babatwala tetumanyi oba be bamu ku bano abazuulibwa nga bafudde kubanga waliwo ekibokisi eky'ebibaawo ekyazuuliddwa mu kitoogo Buloba wano ku luguudo olwa Manja Muzinda Road Buloba swampu y'e Buloba wano wamu ku bakubi ba bbuluuka ye yakirabye kati kino bagenze okukikebera kitwala emulago poliisi emaze okukifuna nga mulimu ebitundutundu by'omuntu bye baatemeetemye kwegamba oli baamutemaatema neba beyond recognition ne bamuteeka mu kisanduuko ekyo eky'ebibokisi ne bakumindako emisumali ne basuula eyo naye jjukira nti abantu babula enkya n'eggulu ku mulembe guno still newankubadde nga enfa yonna tetujja giteeka ku muntu n'omu kubanga okunyooza kukyagenda mu maaso naye ebintu bwe ebyo tebikyagendera ddala mu maaso still Dr. Kizza Besigye aba Uganda Medical Association bo bagamba nti balina okuvaayo bwe kiba nti ddala waliwo alamu nti Dr. Kizza Besigye embeera ey'obulamu si nnungi mu kkomera gy'ali Eruzira yalaba amakomera batukakasa omukulu Frank Baine spokesperson w'amakomera yatutegeezezza n'atugamba nti Besigye ali bulungi nnyo naye bino babitutegeezako ne kuseggirinya naye yamala kuyeba okutuuka okuvaayo okufa waliwo omuntu omu nalaba ng'akomentinga nti Seggirinya yalina siriimu we yamutta kati waliwo abantu abamu kwegamba bakyalina endowooza ez'ekisiru kaŋŋambe bwentyo nti oli bw'aba mulwadde wa siriimu kitegeeza kiti gwe tosobola kumufuna ye buli mulwadde wa siriimu mufu gwe b'owagira omanyi nti balamu tituleke kubeera ate kuddaawo tuli mulwadde wa siriimu gwe wamumuseega oba baamukeberako ne bagaa nti mulwadde wa siriimu kale kwegamba abantu bakusobera toli yali yafa siriimu we kati bw'aba yali mulwadde wa siriimu ate lwaki bali bamuziba ne bamulemesa okufuna obujjanjabi kale bano munnange aba Uganda Medical Association bavuddeyo nga bagamba nti Dr. Kizza Besigye ensonga ye erina okubeera nga etunulwamu era bo baagala okubeera nga bakitunuliramu ddala balabe ddala enduulu eziva sayidi z'eyo zirina kye zitegeeza oba just kati tebagadde kubeera nga oba bakitwala nti ng'omukulu w'amakomera w'abategeeza omugezi w'amakomera Frank Baine nti Besigye ali okay nti bagambe nti beesuulire gwa naggamba kale Dr. Ekwaro Obuku ono yali president owa Uganda Medical Association former president owa Uganda Medical Association bwatyo yataddeyo okusaba nga ademandinga immediate access to Dr. Kizza Besigye nga yagala amutuukirire aba bamutuukirire nga aba Uganda Medical Association okulaba embeera gy'ali bwe kiba kyetaagisa afune immediate medical attention kubanga kiyinza munnange okubaawo basajja bano si bangu kubanga bo obulimba kwe batambulira ate nga already omuntu bw'aba akulinako ennugu asobola okukeereyesa kiringa bwe munaasamba omupiira nga mmwe
mwagala oba abasajja baba leadinga goal ne kutwala obudde ne bayisa obudde ne bayikubira bupaasi obutavaawo omupiira bwe guyita okugenda guno naye atambula nga bw'ayagala bwagufuna najja n'abanga akasuka ubwirigere kugamba ne mulaba nga bakeereyesa obudde ate nga mwagala baguteeke mu pule musambe musobole okubeera nga mukola ki mwenunula. Kakati embeera efaanaganako bwetyo ebyo byonna biriwo ku mulembe guno ogwa General Museveni era bwe kiba nti munnange abantu batuuse okubeera nga bafa kuba kati enfa nga eyasegireenya neewuunya Ssemujju engeri gy'agyerabira neewuunya n'ebyaliwo byonna birina okubyerabira. Kakati bw'abanga mukama we ali mu kkomera ng'ali mu kkomera mukama we ali mu kkomera naye akugamba nti ng'ate n'ensonga ezaamusibya kubajjukira nti n'amanya gaabwe gennyini gaayogerwako mwezo meetings ze boogera ze baafuujinga ze baalimu mu mawanga g'ebweru ba Erias Lukwago baayogerwako ba Salamu Musumba baayogerwako nti baaliyo mu meetings ezo. Kitegeeza nti omuntu aba n'olukwe luwanvu ennyo tinammwe ayinza okubazingiramu mu kiripooti ekyo ekyekikwangala ne babasiba naye kati Ssemujju singa bamuteekayo eyo gye yeetaaga okugirako interview nti tubuulire General Museveni tumukolere ki kana akasobye katono akasobye kakoze kano katono nnyo akasobye tetutigamba teyeetaaga nnyo kutunuulira kubanga ajjukira nti wabaddewo n'olukwe era Muhoozi yakakasanga bwe bajja okutuka Besigye era n'omuti ne bagutegeka eggulu mumuyinza okulooza byakusaaga naye baagutegeka era nga baagala kumutugira eyo. Kakati munnange ebyo ne bibeeraawo naye era still ekibiina kino ekya PFF juzi twabadde ne Mufumbiro mu kooti era bwe baamuleese mu kooti yagambye nti muna PFF kaba munne wa Ssemujju Nganda kabazinguluka nti yali emabega w'okukwatibwa kwa Mufumbiro kabazinguluka naye abadde n'ebizibu bye nti y'omu ku ababadde bajja baggulana ne gavumenti naye nti kino kale Mufumbiro yakyogedde nga bwe yakyogedde naye teri biseera ebisinga obungi walimu kati wakola ki tewabula muliro nze sijja kiwako bujulizi nsi kituufu naye tulabye Norbert Mao ebbanga lyonna abadde nga mu opposition ng'alaga nti ali mu opposition essaawa zino akola ne General Museveni. Kati tulaba abantu bangi nnyo nga bali mu opposition naye nga bakola ne General Museveni. Kakati ate era Ssemujju Nganda wuuyo ku bikolobero General Museveni ebyakoze bw'atyo bw'ayogedde nga benkunyonyodde waggulu awo nti obusobye Museveni bwakoze butono nnyo eri bannayuganda tasaanye kubeera nga avunaanibwa singa abeera avunikiddwa. In fact tasuubira Museveni kuwaayo buyinza nga Ssemujju naye agamba nti Museveni bw'abanga gavumenti ye eri overthrown kitegeeza nti abeera akubiddwa jeeki babeera bamuggyeko na kifuba nti obusobozi bwe bwakoze butono nnyo eri bannayuganda basaanye bamutunuulire butunuulizi bamuleke agende lwakitulaatuule. Kale kwegamba ng'era bwe nkunyonyodde nti abantu bali mu opposition ebiseera ebimu naye Katonda y'asinga okumanya sijja kubeera judgmental naye kati naye muwaayiswa Mufumbiro oba oli awo alinnyonnyola lwaki agamba nti kabazinguluka yali emabega waabyo nti abamu bagamba nti kakati mugamba Muhoozi awamba tumugamba biki kakati ate kabazinguluka muganda wange ebintu ebiri mu Uganda tebyewuunyisa kuba buli kimu kikola ki kyewuunyisa nti gwe oyagala okwewuunya kitegeeza ogenda kwewuunya buli kimu ate byonna biri mixed up kubanga abantu bangi bazze boogerwako n'enkolagana yaabwe ne Anita Among era nga bagamba nti baganze nnyo eri Anita Among era kitegeeza nti akasente mu palamenti bakafunira ddala. Kale kwegamba bwe twogera ku opposition twogera ku true opposition nti egenda esunsulwa obusunsulwa just egenda esunsulwa busunsulwa naye nga mu opposition mukyalimu ensolima ekyo yagalagana era tulabye bulungi nnyo nga ne Muhoozi awaana Mpuuga n'abalala ne Museveni kennyini ng'abawaana ayina abantu be baayogerako baaga nti bakolagana nabo kati tetumanyi oba waliwo abalala nga newankubadde babadde bagugulana ne gavumenti babatadde mu makomera nabo naye ng'ate essaawa eno
ate balina engeri gye babypassingamu ne bayita eri ekyo munnange nze naawe naye gwe munnayuganda ky'oba omanya nti essaawa eno okubuzaabuza kuyinza okuba okutono nti wandibadde teweetaaga kwesiga muntu nnyo kyobulaba ne bagamba ate bagamba wano waliwo abantu abampakanya ne baganze siwagira Bobi Wine bagati waawo muwagira nedda siwagira Bobi Wine mpagira nkyukakyuka era mpagira Uganda nti Bobi Wine aliwo kukulemberamu ng'era abalala bonna bwe bazze bakola era Museveni bwe yajjira mu buyinza nga akola ebintu ebyo abantu bye baali balowooza nti obaoliawo bisaanidde era abantu baamuwagira ne mu nsiko abantu baamuwagira nnyo kubanga yali alina cause naye kati essaawa eno tewaliiwo ngeri yonna gy'oyinza kubeera ng'ogamba nti kakati gino Museveni nedda awo tuli tugendera awo nedda gwe weerabidde abantu abafudde obungi muganda wange weerabidde abantu ababbiddwako ebyabwe weerabidde ebyenjigiriza gye biziŋŋamyemu weerabidde ebyenfuna engeri gye byekanamye weerabidde gaapu eri wakati w'abagagga n'abaavu bweri ennene ebyo byonna obyerabidde muganda wange kale nze engeri gye kiri nti kati we tuli essaawa eno buli omu atulaga nti nno buli omu alina okwetikka omusaalaba gwe ate buli mbuzi ku nkondo yaazo ate era nti abajja okuwamba Uganda bo bamaliridde bamazeeko bwakiri okufa kiba kitegeeza nti tewakyali kuzibira liiso omuntu yenna kitegeeza kiraga omuntu n'akimanya kubanga engeri gye kiri nti si ye Katonda era akimanye nti enzita abantu ntulugunya abantu naye nange bwe nnaavaako osanga nange banantemako omukono yes taka abantu mu basement yo batulugunyo bakuba ebifaananyi naawe enki ebibyo bijja kukola ki bajja kukubisa amasannyalaze ebyo bijja kgendako ku mutimbagano yengeri yokka kitegeeza nti oba oli ogeteeza okushapingamu Uganda mu mateeka kubanga Museveni oba abantu abakoze ebikulu bitwaleka ne bayinaayina kitegeeza nti n'abalala bajja kugamba nti paka tuwaki Uganda yebeera ne immunity eyo ti omuntu bw'abeera ng'avudde mu bukulembeze tumuleke kubanga ng'amaze okukola ebikolobero kati nno akole ku bikolobero kale wakiri nti obabbye bubbi ssente naye asse n'abantu ekyo nze ndabira ddala nga nedda nkiwakanyiza ddala kiba kitegeeza nti naye alina okubeera nga ajaajingibwa alamulwa okusinziira ku buzito bw'ebyo by'abadde nga ajjaakola nze ye ndowooza yange nga Uganda at large era abeera awo ng'akimanyi nti abaana be bazzukulu be bonna nga bwabateekateeka abayingiza ttanuulu nga bwe yagamba nti kota pini eyingira Nannyondo evamu Nannyondo nti yayitamu ttanuulu yes kitegeeza nti ennyondo ejja kukozesebwa okuba kujjayo ate ne ttanuulu muganda wange waliyo esingako ku eyo gye balowooza gye bayitamu byebyange Mukama Katonda akuume.